nnyo mu kuwumulako. Mu kitundu ekyasoose twalabye Aisha ng'asiika ebirungo ebimu ebigenda mu piraawo. Nako kafuuse brown. Tugenda mu maaso okuyiga enfumba ya piraawo. Tuyisawo eddakiika 5 ne tusaamu ennyaanya zaffe zino nga muziraba. Ennyaanya zaffe jjukira nabagambye eno eri afu. Tugenda teekamu kiro emu ey'omuceere. Temwerabira. Kati tomala gasiika osiike paka obenga asiika enseenene. Bamikwano nga watandise naffe olina oteekamu otuzi tutono nnyo nga olwolaba ntaddemu ne bitakwata wansi n'osiika ng'era woolaba. Ennyama eno ogisiikira eddakiika nga 15. Dakiika 15 okusinziira ku byoto byaffe bino. Ekintu ky'ogenda okusigala ng'olaba egenda kuba nnyama nga gy'olaba. Era ennyaanya tugenda zinoonya nga tolabako yadde n'akamu. Ekintu kye tugenda osigazaamu kye tulaba egenda kuba nnyama. Jjukira otaddemu akannyo. Otaddemu akannyo ennyama egenda okujja nga n'omunnyo mweguli. Tukwata amazzi eno nga nze siniya nze asobola okikola ekyo kuba nze nemba neebase nsobola opimisa amazzi wenti. Naye kaakati tutambudde naawe atulaba sigenda kukola kyenkola tojja yiga. Amazzi gano nsobola ogakwata nga nze nenjiwamu nemanya gano tugenda gateeka muki mu muceere. Naye ekinkozeseza wenti nesetampeka eno ekikopo kino wookikwata sena amazzi gaffe. Ekikopo ndowooza okirabye kireegi emu gye tufumba oyiwemu tufumba. Jjukira tufumba kapiraawo kaffe. Eyo naakayiwamu ebikopo byaffe bimeka 3. Kiro y'omuceere mutusaamu ebikopo by'amazzi 4. Omulungi wange ali awandaba era ng'otambudde nange. Tuyiwamu ebikopo by'amazzi 4 mu kiro emu ey'omuceere. Okiraba mukwano owerabira okomba kutunyo twaffe. Akanyaako nakataddemu nga tusiika nnyama. Jjukira nti era okombako n'owulira tekanoze n'osaako. Tufumba amazzi gano tegagenda nokulwawo nga gayidde kubanga jjukiramu nagambye ebyoto tuli bikubya eko. Kati nga wembiseeko amazzi gaffe gano tegagenda kulwawo, gagenda okumala eddakiika 5. Dakiika 5 weziti zisobola okugiisa amazzi g'omuceere gaffe gano. Ndowooza mukirabye ziyinza n'okuba teziweze nakuwera nga gayidde. Omuceere gwaffe guno tugenda gusaamu. Omuceere gwaffe gwe guno gwe tugenda ofumba. Ndowooza mugulabye wano tuba tuguyiwamu. Omuceere tumaze oguyiwamu. Bw'oguyiwamu tulobikkako bubisi. Kwata omulawo gwaffe tabulamu guba gwekwata wansi. Tabulamu omala otabulamu okwata kano akantu kano kapiraawo masala kaleeta akawoowo mu muceere. Toteekamu konna nga wookalaba akacupa. Just oteekamu kasaanikira kano kokka mu kiremu ey'omuceere. Kano kokka akasaanikira nga wookalaba. Ndowooza okalabye ke kagenda osembayo ofumbe omuceere gwaffe. Ke bayita piraawo masala owa pawuda. Ndowooza nga wookalaba ke bayita piraawo masala. Awo n'otabulamu. Osobola okukombako n'olaba
oba ddala otunnyo twanoze. Oyinza n'okendeeza ku kyoto kyaffe n'okijjako n'omala n'obikkakokko. Kati nga we nataddemu awo nnyinza otabulamu oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 omuceere gwaffe guleme okukwata wansi. Just olina okukwata omulawo guno n'oguyisa wooti wansi. Oza mulaba n'otabula wooti wansi. N'otabula wooti wansi. Kati olaba amazzi gakendedde mu muceere, kwata ejjiiko yaffe otoole ku muliro kuba guba mungi. Guleme osiriira, jjukira wano wasigala n'ebbugumu. N'abagambye bino ebyoto birimu ebbugumu ly'amaanyi nnyo. Kati kano akayiro kaffe akasigaddeko kano ebbugumu lyokka jasi lye twetaagako lye ligenda okuggiisa omuceere gwaffe guno nga woogulaba. Era oddamu n'otabulamuko. Kati piraawo ono tokwata biveeraveera mbw ate osseeko. Bano bajjajjaffe nze nakulira wajjajja nagenda okulaba ng'akwata ekisaanikira wakiti ng'ayiwako omuliro. Eyo enkola yavaawo bya mikwano noza mukiraba. Tukwata endagala oba olulagala lw'oluwombo nga luno n'obika omuceere gwaffe nga we mulaba mikwano noza mukiraba. Wano tuba tusaanika kapiraawo kaffe. Wano ewandege ateri muntu akozesa buveera. Ekyo kyo bannanga basitekanso mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyakaveera ewandege tewali yadde mukyala akyakakozesa. Kati wano womaliriza okukola wooti n'okwata ekisaanikira kyaffe kino. Awo tulinda bulinzi kulya kapiraawo kaffe. Nga we nabagambye mbu tetulwawo nga tufumba kapiraawo. Tuyinza otwala eddakiika nga 2 okusinziira ebyoto bya ekostove nga we nabagambye ebifumbamu. Noza mulaba akaceere kaffe. Tugenda otabulamu tulabe eddala akaceere kaffe kayidde oba kabulamu. Noza mulaba bannange. Kati wano kaba kayidde nga we mulaba akaceere kaffe kano akapiraawo kaba kayidde. Noza mukalaba bannange. Ndoza mulaba engeri lwaki ngukyusa wenti sitabula wenti. Ngukyusa ngusitule wenti nengukyusa ne wenti. Akaceere kaffe wano kaba kayidde. Akaceere akalimu ennyama kapiraawo. Piraawo ng'ayidde bw'atyo bwe yafaananye. Christmas eno gw'omuyizi gw'omufumbi fumbira abantu ku piraawo. Olw'obudde katukome wano. Wano mba nsitulako nenfuna wempumuza wansi. Awo tuzeeko ekiddako. Ku Sande ejja tosubwanga Aisha Nalukwago ng'ayogera tuyigiriza okufumba ebirala ng'atusomesa ki okusiika obummonde. Bw'atabadde naffe mu puroguramu eno oyinza okugenda ku YouTube n'olaba puroguramu endala ze tuzze tukola mwattu genda ozirabe ate oyiga okufumba. Katusisinkane Sande ejja. Mweraba.